Ekirala wamubuuza omwinamu omusajja abaana bameka n'akulimba nti amwinamu abaana babiri ekintu ekitali kituufu. Ekyokusatu nti ku basajja bonna aboogerwako tekuliko taata wa mwana ku nnangamuntu z'oliko okwogera. Kizuulirwa nti omukyalo oyo alina ennangamuntu 3. Simanyi oba akola mu kitongole kya NIRA oba alinayo department yonna oba NIRA bwetyo kati bwekola nnangamuntu I don't know. Naye nga tumaze tulabye nti alina national ID 3 naye kenyini akwegambye nti eno tagimanyi. So I think nti wandi mutadde lumu n'amanya nti taata w'omwana oba okulaba nti omwana agenda mu maaso nti ne taata w'omwana twetaaga kino na kino gy'ali oba mutuukire bw'ati ne bw'ati naye tumwetaaga personally ng'omuntu because family y'omwana nayo yatutuukiriddeko nga yo nga si nsanyufu kubigenda mu maaso. So ensonga esooka azaala omwana tafanga wali mulamu era yavuddeyo n'agamba tebakwatanga ku mwana we tebamuwambangako kubajjukira kinajjukira nti ebigambo ebyogerwa saidi ya Haji ebyogera oba point yangu gitegedde bulungi ebigambo by'okuwamba omwana saidi ya Haji yabireeta simama omwana yabyogera ate si muganda wa Hajati nti yabyogera. Ekyo kimu. Ekyokubiri tulina TV waneemu yeri mawulire ago Soul TV femunyo yereeta banneiba yereeta agafa ku ground yereeta mikwano gy'omukazi kwegamba buli ekifa ku mukazi yekikola ki yekireeta. Omukyala bw'otunuulira mu lugendo gye bamuyise baaso ne bakuŋŋaanya abantu bonna ku media abalaga nti tebali ku sayidi ye. Kibanga nze n'abanikojja nga tufunye obutakkaanya n'oyita abanikojja n'osooka okuŋŋaanya abantu bonna abawagira nze otegeeza ko tegeeza n'osulabani n'omutuuza wali nti omwana ono alina abantu bebirako nako okumala emyezi 6 nga baagala omuyingiza simanyi America nga ali Mexico. Wano Uganda tulina system ebintu byonna bifudde naye olaba tebannakukwata baba tebaagala. Omwana yayitawa bamukukusayisa mu basi nga migugu bwaba yayita ku airport y'Entebbe bagende bakebereyo kuba omusango tuliko gwa leepu gusibye omuntu obudde obukola ki obuwerako. Kati olwaleero bwonteeka mu lujjudde lw'abakyala ne kajoyijoyi w'ebibuuzo lwaki olina IDs 2 ontegedde bulungi Hajati si yakola ku NIRA oba mpuliriza NIRA kitongole kya ggwanga ekyetongodde ekirina okuba n'ensonga wakikuwa ID nakyali whatever it is. Nafunye obuzibu Nalongo n'abantu naye kati kangende ne Hajati bwebadde alabika sigenda kumutima gwe swasiri Katonda yagambye nti omukyalo oyo byayogera binfumita bimulumya nga ate asobola okubanga bimuluma kuba oli omwana wuwe. By the look of her face she meant what she said. Yes. Oba ontegeera Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yellowwood Travel and Tours Limited febulina okwesiga okukolera ku nsonga za ticket ne visa ez'enjawulo ez'ensi yonna gy'oyagala ate nga tokolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotelo w'otuukira oba okulambula ku Dubai jangu ku ofisi zaffe ku Bloom Street California Plaza Level 3 Office number 8 tukubire oba tufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building 8A Street Knife Deira okumpi ne Mount Royal Hotel. Ofisi zaffe zatongozebwa International Air Transport Association IATA. Website eri www.yellowwoodtravel.com. Kale kusema official najo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yonajo wanga ya bitundu byensi tukubuzaako ne tukubaza okwera atotwegaseko n'olunaku olwaleero. Kale yongera okubanga ato subscribing tuongera okubanga twetuuma n'okuwera wano ate ekintu kitambule bulungi. Kale Nana Herbal Mouthwash yono gendo berenga ato mufuna amannyo gakuluma olira side emu ebyokyo binyogo bisanyalaza amannyogo Nana ajja kubanga atakuyambako. Tukutegeeza gwali ebweru w'eggwanga nti genda mu maduuka g'Abannayuganda abaleeta ebintu okuva e Kampala n'abatunda products z'Abannayuganda mwali
ate waatali osobola okubanga obawa ennamba y'essimu bano bagamba mutulete ku nnana kyokka ate gwe atayagala kwetawaanya osobola okubanga oyogera n'omuntu wajja n'abeera ng'ate amukuweereza naawe bagenda mu maaso ne bamutumya ne baba mubaweereza nnana habo mouthwash ajja kubanga ate akuyamba kale Yellowwood mwe abaagala okutambulako genda okuwummulako mu festive season mwe tugenda bweyagala gendako Dubai kulambula kulya ku ssente simanya minazi anniversary Yellowwood twagala kubanga tukutegeeza nti nno mu festive season weetuli tugamba tujja kufuna visa ey'omwezi ogumu eyammwe abaagala okugenda okulambula ate tujja kukomo tujja kubookingira wooteri tetujja kukomoko tujja kujja ku airport tetujja kukomoko tujja kukulambuza tugamba abantu 50 basooka okwewandiisa tugenda kubawa ate discounts kati ku namba y'essimu eyo obagambe nti bananga aba Yellowwood njagala kubeegattako ntambuleko nammwe njatambule njagala beeyungako okwegattako kigambo kya Luganda lw'ennaku zino abaagala okwebeeyungako oba okukolagana nabo okwegatta n'okwegattako kirala yamwegattako lulimi lwa nnaku zino naye si Luganda nandi ffe tuli Baganda b'e Masaka ibana ekibiina kyakagundi wakiyingidde ekyakayibanda Kayibanda yakola ki wagamba oli mulungi president w'abalundi mu ggwanga n'omwana yanoonyeza Kayibanda mulungi yafuuse Kayibanda bannanga bw'oyogera nti anoonyeza ssente nabadde ndi awo ku YouTube nga ndaba ekiyima mama Maria Rosa kati olwo lukadde yalukuwadda nga akyali ku CBS kubanga abantu bangi bali eyo olw'okuba abalundi tebaagala kubeera proud mu kye bali beekwekakweka ye president wammwe Kayibanda naye president ayogereko ku lulundi ndi mulundi ndi Muganda nze buli muntu mweyita nsobola omuwa amaanyi eggwanga ettuufu nze ndimanyi eryange taata wange mugamba mutya gamba otya Nalongo nze ebyaddala ndi bulungi ng'okoze ensikya nkola eki omusajja yadda yakomawo waali kati wakalo okubula kuno netukuyita lulindi jangu tukole interview n'ogaana saagaana nali bize nga nkyalabeera musajja ekiri eyo kati waliyo ki omanyi oli kasiru basi mwazimba nga ngaffe gamba nti mwina be mupangisa aja simbuuza nyumba gye mulimu ya bupangisa nzimbe awo twavaawo dde emyaka 5 emabega mukama mulungi kubanga laani oli yadde gye bagoba kale ate ffe tugoba ffe ba landlords Abani kojja esuuti mpya badde naye ng'ekuleseewo mangu tokubye njeesise bwesisi suuti entuuka bulungi ngenda ku date nafunye omuwala w'omukubagagga ab'amaanyi mu Kampala sijja kumwogera linnya yankwese mu nnyumba ya kitaawo okumala ewiiki nnamba nga tebantegedde nti mwende nawulirako mayinako ebiboozi bya Abani nedda si biboozi omwana yankwese mu nnyumba ya kitaawe ne mmalamu ewiiki nga tebategedde omusajja yazimba olubiri nze banyumizaako emboozi y'omugagga omu mu kibuga wano omuwala we yafumbirwa omulenzi naye ng'omugagga alabula bimmotoka ng'eyita ku kkubo n'akuba oyo emmotoka yaffe agitwalawa waliwo ne mukwano gwange gwemmanyi bamuwa kanta evuga amanda omuwala yamugamba nkufunye tolina kyokola nti kale kankuwe kanta evuga amanda n'agimuwa omuwala nga yagiguze naye yabanga apakinze erwamata nga mugamba okola ki erwamataawo nga mpulira nti batemesezaawo kale vaawo muganda wange owasoma n'omuganda nawe nayo naye wasoma n'omugaga otasatubuula nange neeterayo kajuisi bwe kati naye yekammeka nzomaye ebifo ebyebbeeyi bitya sayimo yazze obeera nku sayimo simanyi fiiso n'otanya nti oyagala ono sayimu fiiso tunya bye twagala nga mugumu soda ng'omunywa munnaye sayimu ono gwolaba omunywa kinnakyalo nze anti nnyo tebadde nnuma yensonga ki musabye sabye decoration guno si mukolo nandi muntu tomunywa nga anywa kasoda anywa soda akati eyo nga nvuddeyo bw'oba oyagala otugamba kuba gwogenda omusasula kasaga tukunywere mu mutima ate nga gwe musasuzi wali ogambeko omuntu okusasula biru n'afuuka kasiru gwe tukumanyi nti oyogera ate atajjidde ku boda nti yapakinze n'egenda owaaye wetutabadde ebintu bibaddewo bingi nnyo naye just kukugiramuko banaye mwalaye muzeeyi yadde akubira akasabbuuni kondaini akasabbuuni kyeki ona oli mulembe ki abani kigambo kiki nze simanyi naye ndi waddamu omukyala gwe mmanyi omukugu mu nsonga z'omukwano n'otamanya kasabbuuni njagala mukannyonnyola wandikibuulize mukama tokibuulizanga mu kamera akasabbuuni kyeki akasabbuuni
kwe kuteeka amannyo kungulu oluvannyuma lwa seconds nga 3 nga tolina mukazi ati ngamba mukunnyonnyola ate otandikidde gye kakoma nsaba ompe eddakiika egi nkasunsule akasabbuuni kwe kufuna kyekikolwa ekikolebwa nga waliwo ekikebe ky'ebizigo oba sabbuuni ka geisha oba kalala konna white star nga tewali mukyalo oliwo wekkoogu naye ng'okutte bukwasi ssimu bwoti n'otandika okunyeenya omukono mu sekendi za 3 ng'amannyo gali kungulu olinga mbuzi nnume kyogamba ne watali mukazi mulwawo nnyo bwe mutyo mwagala kutukola sekendi 3 kati gokimanyi nti oyinza obba Nalongo eggwanga nga nakumala dda nze nga nakumala mu kasabbuuni otya andi zenzibira buzibu nemanya kati wawo wankubira nenzibira bwe nti Nyanina munange olaba Sayimo agezezaako okunkwana Sayimo n'agezaako Nalongo kubana omunana nyiki kyenyinza okukolako kati olaba nakati bw'otudde era okuwulira emirembe ng'okutteko wano njogera naawe n'entwala omukisa kutegeeza nti Salongo yadda sikwata ina nviiri mbadde saagala ofunemu lubale lwa nene ekirala ku ffujjo Salongo lyakozeko ery'abaana 8 agende nga yeemoyera ku baaba nedda Salongo effujja alinkozeko naye nankuuma bulungi kubanga mbalisa bubi ne Abani bw'atuuse Salongo yakolako effujjo obutujju obutemu kyekigambo ekirala osobola kuzaala abaana 8 aye nakati naayagala lulala mama era nakati bwe mundaba kola bwoti mwenna baana agimire yazaale bwe mundaba ng'era nga mbuzeebuze oba nga ntalisa okugejja nga mumanyi omukulu mukwano gwange yajeyo sitayiro yeewaabwe yaŋŋamba ye buli mukazi omulungi ow'e Kampala yamumala dda yagamba nti abakolamu akakasabbuuni yagamba zali byonna binampijja byonna biwala birungi n'agamba ebyo byonna bi happy powers yabimala dda yafuna bufunyi kifaananyi ku ssimu ne munnange banfaananyi oyo omuwala happy powers mwenna muli baddugavu munnange esanga nnyo abantu nga baŋŋamba musala nnyimpi neŋŋamba naye nze nga siri muwanvu baagala kukola ki baagala Salongo kumugabira happy powers mukuba emiggo gya busa batandise okunfaananya ekiwala ekyo naye nja mbadde nange opekisoda neme kuswala njalabikanga omukopi ennyo ate nga yagenda okusasula obwedda tumunywera mu mutima mwekano wano nno wannya wameka mwemumusoggola nti ekyuma kitwala amafuta naye munnange Simon otwa nti mugumu nnyo nze neewuunya nalina so Simon ampa ssente yazikuwa ndaba era nalindirira Simon batugane nti afunye ekizibu ky'omutima gwesibye abantu b'enkola nabo mbawagira okuleka nga bitebuse kati nga nagamba nasuubiza owagira Nimrod kyano ne bagibba nengamba kati akasota kasente naye ate munnaye batugamba mbuno kyano bagibba lw'amaalogo mbu bakugamba owangudde simanyi biki junior gwe nalaba abyoge ntambi musiro ntambi musiro neggulu likimanyi tosobola kutwala bigambo lwaki oyagala otukubya ntambi atufiireko nga ate omuvumye bwomo Haji yabadde ki mugalubindi Haji omusajja ekisinga okunnyiiza ye tayita eyo nti abantu singa bwebanga bakola ebyambiyone byabwe bejjangako tayito z'abantu nti yeeyita Haji nga tebyakola tejja mu kifiro kyejja mu kitiibwa ekyo obubi Haji mbuwala bw'abeera mugenyi kyemukirowooza si kyekitegeeza naye wano olwokuba nti Uganda mukoppa omuntu n'erinnya lye olaba akavidiyo k'omusajja oyo omusajja omukulu bannanga abasajja abakulu mukimanye nti omulembe guno gwa social media ate temunnagutegeera abamu mugenda ne mubeera ku botiimu obwana ne bukola ebintu byonna nga tomanye nti botiimu erikodinga botiimu yalikodinze Haji ng'ali kasabbuuni ate yennyini yeeyogedde nti Haji nze sagaana kukimuyita naye ng'ali kasabbuuni omuwala wamugamba Haji yongeramu nnyenya omukulu naye n'ayongeramu mu gaalubindi abasajja abakulu abandi badde baweebwa ekitiibwa ku kyalo n'okuwabula ensi naye munnaye bujo manyi abanikojja alina amagezi naye bwe ŋŋenze muwa obudde ŋŋenze naye kasajja akaana kano tekategeera ebintu by'okwegatta tebiriiko myaka tebiriiko kitiibwa sooka osiika ompulirize bannaye kambabuulire Abani nga bwe weegasse kati bw'onyumirwa okwegatta kati ne bw'onaaweza emyaka gano
era ojja kuba yegwe Abani anyumirwa okwegatta wabula mugambe tiyakolaganye n'omuntu omusiru ebbanga lyensigajjaayo okweza 5 nti ebintu by'omu kisenge tubivumirira omuntu obijjayo ne bamwe n'obutakkanya obita mu lwatu kyekikyamu ekyabaddewo naye omusajja ekyokuba nti mukulu eddembe eryokwegatta mwali mujjako bannaye neddala olwo emyaka egigumiikirizaako nedda ate ekyakasabbuuni mutaddewo kiteeke Sibadde boogera bigambo bya ate ebigambo ebyo nze nabyagadde era badde njagala Saalongo abikoppe byanyumidde omusajja oyo yayongedde okulumya abavubuka abasinga omusajja yalaze nti abavubuka mutulabira wano lwa myaka lwa butongera nti teri kye tutamanyi omusajja naga simanyi nenkuyisaayo olulimi n'ogamba Haji yongeramu nenkola bwene ebintu byonna abavubuka bye bakola sebo ng'omukulu abimanyi nti babikola omukulu era ng'abinyonnyola buva sooka osirika omusajja ono aleeta juice tatusanga mu buzina emboozi so nga bwe mbadde gaa nti minisitule y'ebyenfuna yogera ebyekisiru neka nokugambye kooko naye ndowooza eno kampani yammwe wamma muwaaliyo takkirizibwa kulunga lugezigezi Sumulula oyo gw'abanywa ono yaliko amagoba amangi Sumulula twatulina budde so nga bwe mbadde baga nti bajeti ya Uganda bwe tutunula minisitule y'ebyobusuubuzi balina okukola ki totubuzaabuza tubadde ku mboozi ya Haji kwegatta ku muntu ku ssimu nono omukulu yeegatta okyogamba mulo teyeegatta ku bantu ate ono naye musiru mulwadde naye ate atwegaseeko wegase gwe mbadde ntya kati mbadde ntira kati abakwegomba olwo ensi yonna ebiri sirias yabivaako Abani kojja njagala ebintu tubiraye mu sides ezi tukkirize nti waliwo abakazi abasiru yadde ndi mukyala kuba okuddira akatambi kobadde yogera ne munne ebigambo ebinyuma bwe bityo byakunyumidde byansanyudde nnyo gomanye kino kiwuliza omukwano ogutambuza sipiidi nga Saalongo bagamba yakagambo nti nene nkukwatako eggulo wawulidde ale kati lwaliro nja kukwata bubi bwonna kati omusajja ayogera ebigambo ebinyumya bwe bityo ulikodinga waaki omuswaza mu baana be mbadde nkabanyumiza ndowooza video temunagira njiina wano bambi kabadde n'ogusajja era ku botimu okwo nga bali mu kukola online sex nga fesi y'omusajja weeri wali sewe bwe gugamba yongeramu kati naye nedda tokoyesa ngalo funa akasoseji kacukkamba omuwala bambi manyi abawala bebagwa mu laavu ne kadduka ne kakaleeta ne katandika ogusajja gwatadde akatambi naye nga ddala omuntu akoze ebintu ebyo Nalongo kyabadde ayogerako mu mukwano nga muli mu mbeera ennungi ekyo tekiba oba tosobola nakutta muntu gwe exposing omwana wa munno omuwala ali Saudi ate no Haji Uganda bano musajja ali Uganda oddo otya ku online sex nedda andi ebintu bibiri sayimo okwegatta kiri compulsory naye buli muntu alina omuntu gwawuliriramu emirembe kozi njogedde ntya compulsory oba olulimi luli lutya lumaama neze ndibatta mu luzungu olunaku lumu naye sayimo njagala okukkiriza nti naawe olina omuntu gw'oyagala ne gwe wali oyenzeeko obwenzi ng'amazima omuntu ogaenogala gyali enogala ekikazi ky'amaanyi kino kankiriemu ŋŋende ebintu bino eka babiraba tuddeyo wali we twabadde ng'oŋŋamba babiraba naye bategeera ebyokola omanyi ati eka babiraba naye era oli musajja ne omusajja yakola ki ndekanze wamaha era bigaba bano basajja naye olaba fe abasajja abaavu omusajja omwavu omukazi amwegattako mu kuteebereza kiwala ekyo kirabika kiwooma ng'okirengeredde eri kiwala ekyo kirabika kiwooma naye nga tosobola kituukako okufuna busobozi bukola ki bukyetuusaako lwa bwavu so kati bw'ongamba nti Sayimo naye alayika bye yakegattako bangi mu ndowooza alabika abeggaseeko nnyo ng'akozesa birowoozo kikyembadde njagala omalayo Abani kojja nti buli muntu yenna aba n'omuntu gw'alina ku mutima gwe Haji wano abakazi bangi basobola okufuna naye kino ekyana kye ekyobuwala kiyinza okuba kyekyamutuuka ewazibu nga tofuna nk'omuntu gulya n'ogamba takuwoomedde nolwakupati waliwo ekintu ekijja mu kitiibwa kyo bannange ebitemu mubijjeemu ekitiibwa ebintu by'okwegatta mbabuulira naye tubale tusaba abantu musigaze ebiki ebitiibwa byammwe tulina obuzibu abasajja abakulu abali mu Bulaaya awo bakazi babe bafuuka bazibu nnyo ku nsonga z'omukwano era kyova nti naku zino obutambi bweyongedde nnyo okusaasaana omusajja ali bweru omukazi takukkiriza nakukwata ku kisambi okukwata ku kisambi n'ayita poliisi ng'ofuna abalala alani ebweru ate benda
olaba alwakeri ali mu komera omuyimbi alwakeri Uganda tuli ku self service omuntu gwayagadde gwayenda kukoma we Uganda tuli ku self service oyende kuba kusanyusiza lwaki obona abonereyo ekituufu waliwo emyaka gy'otuukamu kati sirowooza ng'omuntu sajja ow'emyaka 6 agw'ebbakuli myaka 6 waliwo ebintu by'ovaako ne weesisitalaza namunoga olw'emyaka gyange bino sikyabikola abani njagala bwe tuba nga twogera ebintu ebiri siriyasi muleme kudda kintu mukama kye yatongoza n'agamba nti kisinga okuba ekirungi mu nsi bufumbo n'ow'ekikumi alina okwegatta kugweyawasa kyogamba bwe baweza ekikumi ne beerabira nti twajja wano okwegattaŋŋana andi Nalongo obufumbo bugeraageranye ng'embeera eza bulijjo mwe tuwangalira ng'okwambala nti omuvubuka bw'abeera omuto asobola okusiba balansi ne kitutakola mawulire naye omuntu gy'agenda akula ebintu ebimu abeevaako kati ne mu kikolo eky'omukwano bwe kiba waliwo ebintu bye tukola okitegeera nga bya kivubuka abani tetunakwatagana omanyi jajjalagadi mumanyi yalina dreads n'azikoowa n'asala enviiri no so olw'emyaka oba nazaira abali nazo nga muntu mukulu era yateekamu ekikubo kya tinti mu muki kubanga kyakola ki saagala myaka gibafuge emyaka just numbers kwegamba oli waddemba okusigala nga weeweebuula no si kuweebuula just lwakuba nti ffe tuli bafirika tuli bafirika tuli baddofe baleera nnyo lwaki nkyogera bwe bati no njaga tugenda empola saagala muddire ebintu bisanyusa buli muntu ku myaka gye unaliko balimitinga tekati ow'enkaaga tebajja mukwatako ow'enkaaga no tomutegeerera wabula ekibi ekyo kirimu tiyasinkana mawube n'akaleeta mu public tukwogereko oba haji yeerikodinga nga tamanyi oba oluganda lwotegedde sayimo n'ebintu by'okwegatta mu biveeko ne President Museveni yeegatta sibirimu sina kyemmanyi olaba mu covid alina mukyala we ye Janet mukomewo base wanganze tereza kamera disclaimer president mukyala we ye Janet era yayimirira ne ku tteeka ly'ebisiyaga wano Uganda n'aliwerawo kubanga amanyi omugaso gw'okwegatta temutabula ayokyeza sinayokya I stand my words drone tulete ya yellow ya blue ya green yo nze gwesirika obaddawo n'okuba obufaananyi obukulembeze eggwanga mwenna musirike lwaki nkyogera bwe nti saagala mugambe kati olw'okuba omuntu ali myaka 5 eddembe ly'okwegatta tadda kukola ki nga ne president yatunula mu bintu byonna ebigasa eggwanga olaba mu covid president yaggala amabaala ne baggala ebintu byonna ebisinga obungi tebaggala loogi tewali loogi yali nzigale mu covid era abantu balina embuto mubakwate bulungi mubabuuze zaddi mu covid twafuna nnyo embuto kuba president eddembe ly'okwegatta teyali tujjaako n'abaami nze nyina omusajja wange abeerawo agatta byagala tubitegeera kwolwo yalinga waka ku makya mpaka ku makya abakazi mwayaniriza covid anti twabeeranga waka anti ffe twafuga bayiza weegi emyaka ebiri ogiraba president gye yafuga eggwanga ebituufu aye naffe abakazi ne batukwasa mu buyinza nga ffe tukola ki twabafuga ebituufu nsonga mukyazirina mami planning buli musajja mu covid ekyamuyamba mpisa okimanyi nti kafiyu yabeerako w'essaawa 12 eyo njijjukira nali nva kibuye nga n'okudda ewakulekana nga talinatambuza bigere naye nga ffena tuli kukuba omusululu mmojja bwe tuti amawulire ga MTV akawungeezi gakubaandiwakata era abakazi abafumbo twagala kuba president kaama titoyinza kutetenkanyayo kirwadde yadde nga ku ground tetukiraba totujjukiza covid soko owulire naye president n'agamba nti okusinziira ku nsonda ezeesigika bye tulabye tusaba okumala wiikendi abantu basooke babeereko ewaka wakyaliwo ekizibu ekigenda okuva mu ggwanga twakitegeera nti ebintu ebikyasobola okujja ntupangisa amayumba ag'ebbali nga mukazi wo muleera nga muyabayaba naye nze ojja pangisa omuzigo ojja kuba wakasibawo nga nange ntuusi mu muzigo tugubeere mwaba muleme kusaagira mu nsonga muleme kusaagira mu nsonga ya bwegasi bannange muleme kutandika kugamba bannammwe naye nze kyensaba okusaba yabadde mukulu kyenjagala okusaba ki ekintu mutuviireko ddala abantu abakulu kyova olaba nti nze nnumwa nnyo omuvubuka owezezza emyaka 25 oba ontegeera okuze oli mu kwekuuma weekuuma biki ekiriwo otya sinna kutegeera oli mu myaka 25 nze omuvubuka muwagi kutandika okwegadda nga myaka 20 abafunye ku ssente anti wuliriza ndowooza tunabayo wana mwavu afunyemu ku ssente omanyi ekifuula obwavu okimanyi kyebayita obwavu omanyi owasala otandika kufunamu kyebayita obwavu okimanyi ebizibu byolina ne ssente z'okola ki kyova nti waliwo afuna obukadde 10 nga muki
nga mwavu nga lwafunana nga muki nga ali bulungi kakati ze kyenjagala okugamba omuvubuka myaka 25 weeyagale tusobola okukendeeza ku keesezi z'abasajja abakulu abali mu myaka 5 era okwongereza ku ekyo Nalongo okwongereza ku ekyo nze ngamba nnyo abavubuka nti bannange bw'oba okyalina emyaka egyo nga ne bw'oba era akatambi ngaawo kafulumye ne kata kubanga nti olwaliro kikola amawulire nsonga omusajja yakikoze eyeekubidde akasabbuuni mu kamera musajja mukulu yensonga lwaki tukiriskasinga usinga yadde muvubuka byonna bye badde ayogera so nze ŋŋamba nti abantu muyiga okukola ebintu nga bikyali bya myaka gyammwe otuuka ekiseera ogambe nti byonna nabikola wamma basebo ne banyabo twagikolako ddamu sirika basebo ne banyabo batuwuliriza oba oli wa myaka 7 oba oli wa myaka 6 mu Uganda oyina eddembe eryegatta ku muntu yenna kasaba nga muntu mukulu tokutte mwana kubanga ne president mufumbo n'obwegendereza banaye musirike nze njogera ebintu byange musirike nze njogera bintu byange sirika president yakukoze eki wamma musajja gwanda basagala weesalire musango president w'eggwanga lino takkiriza mbisiyaga ekituufu ekyo ontegedde bulungi era ayina mukyala we ye mama Janet ekyo kituufu nakyo ntwala omukisa okutegeeza si bavubuka bato ate mu bufumbo tebakyalayo obukyazi amakulu g'obufumbo kwebaka bameka 2 ntwala omukisa bategeeza bantu mmwe mwegatte mpaka kuwulira bubi muve ku bantu beegatte kubanga mutaka teri kwegatta ku muntu neegatta buli dakiika gyenfunawo n'omwami wange kwe kujja wano olusinga omyusa amaaso mubeesonyiwe mutandise bafuukira ekizibu lwakuba oganye tutegeera butegeeza sijja bategeera nga muwozamu abantu abakulu abantu abakulu yani ensonga yaffe teri kujja abantu ku kikolwa ekyo ensonga yaffe is responsible n'obwegendereza anti omukazi gwe yasinkanye mukimuteekeko nti mukazi gwe wakoze bubi okuddira ebintu by'omukisenge oli ye mukulu eriiso ly'omukulu ono omukazi muto myaka 2 eriyo weeru eri mwana muto nola bavo kunaba ngawunya namwe wamwe walaba wawo wadduka tukyali nze nkyakola ensobi emyaka 10 embwa sayimo iye embwa bweruma omusajja akola kwana mweta embwa bweruma omuntu simawulire naye omuntu bwaluma embwa mawulire kyaliko ne kati mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. abani kojja embwa bweruma omuntu olaba bulijjo nnudu ze twogerako zibadde nga z'abawala bato teri kikolwa kirungi nga kyakweyambula oba muntu muto oba muntu mukulu naye ani aba atadde akatambi yabaako obuzibu omusajja yagambye nensooka nkukyusakawo ku musino nenge no sinze obiyisa ku muzinda nga hajo nzita nensooka nkukuba n'oguulirira mu mutima ng'alinga ayogerera firimu nentunulira ekiziba ky'omusajja apa ni saji wangu ayagala kusinga businga twagala tunyonyole buli omuntu yalabye akatambi wano watuyisizza twagala kubannyonnyola tukayina tukapuleyinge mukubaka nange bayogera simanjabi omusajja yayogedde ebigambo era nze nagambye abavubuka madde nsaba kale kimala abo be basajja b'osanga ng'atambula ne kava yagula mu kkooti okanya kuwoza kagende n'omukadde tulina obuzibu bumu kamwogere biki ze kusaidia haji kwa siva tulina obuzibu bumu kati abasajja abakulu abafa omutima tobamanyi muwendo wona omukulu omugo batugamba yafiira mu kikolo ne batuwa postmortem enkyamu oba ontegeera bakozesa pulutu putulu muyina mutunda n'okumutunda bakozesa viagura magejjo yene yeerabira nti nno kino kyakakaoledde kikadde kinanga kakamotoka kakadde
okaka emmotoka enkadde ogiwadde kyetasobola kwetikka kati ye yerabidde ndikyakaka kyakaddiyo adda ne wamma nze mpoza ne mugezaako jingo bamule ebigambo abba ne byafa butuse nedda nze nalabye ka vidiyo nebaza pulezidenti w'eggwanga lino nti weebale abantu tuwa eddembe ly'okwegatta oba ku myaka 10 abantu mbaleke beegatta kyomwagaza sikimanyi wandibadde ova ku musajja oyo wamma ssebo tugenda kwegatta ba ku myaka 10 bano batuveeko omusajja yayogedde ebigambo tukakasa nti abasajja olaba ffe twabeeranga oluusi awo ne bakadde baffe nga tukyali baana batu naye tewawulirako yadde okukuta nti oba taata wuuna akukuta asobola naye oba baatugeranga naye nze nno nembanyumizako kye nakola mu buto nze dda bankubirako nyina gye bankyaza eyo ngenda owulira abantu bakukuta nesooka ningezaayo nabo bababbi bayise mu kitundu emboka ezankubwa nolaba taata ebbina bali balina gye bakyazizza wali wakojjayo ndaba ali muneyo omuze gwannemera nakati bwe tuba tutambula mu bidongo nsooka njagala okumanya bameka abasize ababiri tugende tuwagire kyobulaba ffe mbusiramu batugamba omwana bw'akula ne waba awezeza emyaka 12 ayawula ebisenge basule eri ku boys kyobola banayo obwavu obukusuza mu lumu zebbiri ng'abaana bali mu kisenge era kimu nga bali mu ddiiro bubi ekisooka teweeyagala kimala oti okweyambula okumanya ng'obwavu bubisayimu nze nakyalako ewa mukwano gwange nga sirinawo ensula nali nakamala senior 6 bwenti mu vaaka sebo ng'obeeraawo mu ddiiro ne beesogga ekisenge ne bamala eddakiika ezi naye nga towulirayo boogera owulira bwama ne bakomawo ng'omusajja amyusa amaaso n'atuula awo naye ng'okimanyi nti wano we bava dda buluumu emmundu eva kuvuga nze ninako gwe mmanyi yagamba yasaba kkojjaawe eddembe ly'obwegasi wano twalifuna mutuleka abantu beegatta ko kkojjaawe eno gyojja nga tusula mu kalomu kasi kamu ogaa kojja amadde nsaba nzije ntandikirewo obuki kojja n'amugamba ebiri ono abisobola ye teyamanya byamugamba byonaakola ki kati kojja yajjanga safaari ng'alina omukyala we musoga n'alayo enduulu kateni aye bana kateni yeyawula bwe omusajja yagifuluma n'atuulako wabweru essaawa y'ennamba ennaku eyo bannaake naye nabo bazungazunga nnyo kyamugwanira tebatuulako waabwe basajja balina omusuwa essaawa nnamba oyogedde na ntono naye nga bambi nze ndowooza nti ebiseera ebisinga si kirungi kukola bintu ebyo ng'omugenyi waali naye ntwala mukisa bategeeza aji tumuleke egyo emyaka gye sigirinaako obuzibu ate wamma haji n'ebyo ebigambo by'okozesa birungi nnyo mu kisenge just keep it kati agenda kubeera atya mu basajja bakulu banne ate bakulu banne abateegatta bakulu banne abasiyazi olaba ffe tuli bakkojja tusomesa ebintu naye tosobola kuyimirira ali mu lukale talina kye yakoze nga banasajja abakulu bakwata abaana kati ye ayi ku mukulu munne mumufuukidde akabasa kale kituufu mwagala ki kyokka nno kyekiwala kyandi tekyogera era bannange kambabulire yakisusseeko kubanga abawala abasinga omusajja tasobola kufuluma namungi wagagambo bwe gati ag'obuwemu agangi bwe gati n'omubako ky'omunyiga era abawala abasinga nze tetugagala abamu mugaleke abawala abasinga bwe mubeera muyimye temutegeera okitegeera abanikojja eno ensonga kangituuse gyeraga musigale nga mulimu amagezi ne bw'obeera ng'obadde okyajinza otya musigale nga mulimu amagezi nze waliwo vidiyo gye nalabye endala eyankabizza omusajja kyagamba kyokola sigamba nti musajjawo wampetagana agavubuka ge musangasanga bakulikodinga ekiga kyusamuuko ndabe naawe n'okyusa kati weeyongereko eno neweeyongera n'obyekola byonna nga bwakulikodinga bw'abantu olaba wakatone waswa bafuna obutakkanya buli omu n'atabukira munne gwoyo omusajja gw'olabye obukulu lwaki tagenda kusaasaanya bifaananyi ebyo omwana oli yankwasizza musale libiddo mutuggyeko naye lwakubalaba Nalongo olaba ebyo ebigambo n'omusajja yennyini omala kugamba bana bwala baakulira mu kyalo simaya senga n'amuteekateeka andi omuvubuka asobola otunuulira omuwala n'amuvaako bufi bino muzisanyusa okulaba saalo kati awo otuuse waliwo empologoma yingirako etalya muddo yanandulaavu empologoma naye nze ntwala omukisa bategeeza ti ebigambo by'omusajja nabyagadde waliwo yaŋŋamba nti ye yamugamba nnyabo mbadde nsa tukoleko kimu kusiriwala bakola kino kyatuleese ze tonsiriba tumalaako mirembe wakampita Saalongo emirundi emeka nze Saalongo ndi waawo yali musirwa nti ebyana ebikwedde ku sitwe bannaye nedda waliwo asukka n'akubamu n'akalu mu buliri tewali asukka mu buliri buli muntu akola ekimuwuliza obuki kati ekyo kikubya enduulu jasi abantu bali selefisi bo baagala bibaagala batunda ebyennyanja okitegeera naye buli muntu alina ekimuwuliza obuki obulungi waliwo omuntu olinga ekireka wuuyo azze bannange kanyama kamala yonna yinza
Omwana yagamba nti wuuyo Kamala byonna atuuse. Ndabira wa munnaye. Kamala byonna owaki. Ow'ekisenge ki? Bana enyinza okufa. Okitegeera? N'amugamba kati ateke enkulabyeko. Kampaani bagiwamba. Kawala ako kalayika kawoma. N'amugamba kenkulabyeko. Kampaani bagitwala. Kati abantu buli omu alina bw'awulira obulungi ng'alabye bwe Saimo. Omanyi bwe kiwulikika ng'ofunye omuntu gw'ogamba mu mutima nti yo yakola byenjagala. Omanyi abantu bameka abatakola abantu bye baagala nga baleeyo bansirika bambeera gye balimu. Ebintu ebyo yalaavu enkadde bikomeze nyimba edda bannaye. Nze nkigamba nnyo abantu. Bwewuwo bikomye bwe kiba kikuwuliza bubi. Nalongo. Ne buli muntu mumulekere eddembe ly'okukola ekimuwuliza obulungi. Mwempya mwayiyazi. Abaana abato kati baba mazeewo mu emyaka gyammwe. Kati kannyonnyole eggwanga. Okitegeera gino emyaka gy'abannalongo twagivaako lwakwogeranga bya kisiru. Ate yogera amazima. Okitegeera. Gyonkwana. Omwana atuula wali n'asooka. Si Black Mail. Lindako Nalongo tuwuliziganye. Omulabye? Bwandabako n'amwenya naye gwe naawe omwana asooka n'aluma omumwa gwa wansi guno n'asooka assaku ng'afa ekiziiro. Oh shit, yeah. Oh shit. Tosobola nakwogera kigambo shit mukabo. Oli munkosanyisa okulaba. Wowe enkola ntya nzirabe essaza. Tufudde bannange. Kati ndwala omukisa okutegeeza. Atwayizayo n'akalala ffe bannamukadde eno ku sayidi eno. Twafunyeyo akakodi akapya. Omanyi Timba teri atagitya. Kakati no mwana. Kati omugera jano gamba maama atuuse wassalambwa. Kale wentera ketaninga kakati madensa. Wapona bampagira nnyo omwana gula bite zibana yempagira nnyo omwana. Awe wentera ketaninga kakati madensa atuseke tukiriziganye. Ayimbe nyimbe zikwata ku bintu by'ebira. Kale bw'osanga omuvubuka bano aba high class akulidde emunyonyo. Excuse me, stop your nonsense. Twala mukisa kutegeeza nti okwegatta kukakkanya abo ab'emunyonyo n'ayiritira ng'alinga embwa gibabyeko abaana baayo. N'Oluganda talumanyi bulungi akulidde mu America. Excuse me, what is Salambo? Stop your nonsense. Leka nkubuuza ekibuuzo, leka mbeko kye nkubuuza. Waliwo baseko n'omusajja n'omu yadde wa kirasi. Twalayo obudde ofuneko abakazi ng'aba bakunyonyola abasajja obusoosolo bwe beekola mu kwegatta. Okwegatta tekuliko kirasi. Omusajja ayenjebuka n'otya. Muyenga munyonyo naggulu apa. Tewali kirasi. Kololo. Abaana bakaabira eyo alina amaziga agaddala. Tibanaye bulijjo kati nyina mukwano gwange Silivia akamba nyimisa nzise. Ennyandi yogedde. Naye wamasi yeggwe. Yafuna omusajja bano abakirasi era bwe mutenda aba high abo. Yasoma olusengo lumu bagenda eyo. Omusajja mulungi naye ng'okwegatta kwe kwambwa. Nga wakate muli. Kati yafuna bulungi musiwa gwangoye. Ate bamugamba ompulidde. Ondabye kyanaggwe. Ompulidde bwe ndi wa mutawa. Omusajja yayogera. Nga tebannamuwaana. Bali mukabooza ompulidde. Nze nakugamba lumu ndita omuntu. Ayakati olina okugamba nti tonzita. Naye ng'obusungu obuli ku siiri ng'ajula musimbula omuteka ave mu nsujju. Kajiiko mugama. Ntwala omukisa bategeeza nti okwegatta gojja kujja ozunga ne munyonyowo nga mukwano tolina yadde kasalambwa ng'olina kakiyita mu lujja. Nange omusajja bamuŋŋambako akaaba nti ye akaabira ddala amaziga. Abasajja baliyo ne bakaaba. N'akulusiza ddala amaziga n'omugamba why are you crying n'angamba. Nga nkulabye muki. Wabeerayo abasajja babika bibiri. Wabeerawo crying baby ne laughing baby. Waliwo oli ng'aseka busesi. Mukikola ekyomukwano omukazi n'atuuka okugamba okupoozinga n'amutunulira ntamuggyako liiso ekyo kamba bulyo nga mwekola n'ebintu abasajja babikola waliyo nga bw'atuuka ku ssaawa ey'okusemberera waala badde alaga nakkunyuulako ekifi mu mugongo n'akuluma omumu era mwe abasinga abantu nga munatera kumaliriza ensonga ezo mwe mukiisinga omuntu alisigaza omumwago mu kamwa wano baavaawo ddiwa tebana batatuuse ojotuweyo topiki eyo ngeri specifically ku nsonga ezo nzembeera wano buli lwasande abakazi bajja n'emisango gyabwe kati yankwagudde kati yankoze bwati kati nankola kumuyita senga naye ali overqualified twala omukisa bategeeza obusiru bukome abantu bali mu mitawaana kale nga tumaliriza ensonga ezo buli omu muweeyo eddakiika emu amalirize yange nyikozesezza bwenti bannanga abakyala teri kintu kinyumira mwami nga kulaba nga ojugumiranga musisi ebisambyeyo buli lwe bikankanirira tikitikiti kiba kitegeeza otuukize ku ntikko yaki ku ntikko y'obuwoomi n'okunyumirwa bannanga teri kinyumira baami nga kutuwaanako ne bw'obanga byoyogera olimba omusajja ne bw'abeera nga wakasumuluzo nga kano mugaye bannange this is too big I can't imagine ajja gamba ekitegeeza bulijjo ajja funa okwekkiririzaamu okitegeera abakyala n'akanaasembayo bannange mwekozeeko teri musajja yagala kusinkana experti
okitegera weekozeeko banange zibisobola is painful nga tolina addeko owulirako bitukola ki bituzaamu amaanyi n'akanaasembayo temwanguyiza nnyo basajja bannange gye mukoma okwanguyiza omusajja n'amaanyi gamuggwa mubonyeebonyeeko mwegayirizeeko ajja kusigala ng'akulabamu value naye gy'okoma okwanguwa bw'oti toyawukana n'oli gwe yayiseeko ku street okusobola okufuna ggwe kale bannaye genda okukola temujajinga muntu yenna mu kwegatta buli muntu oba wa myaka 10 kasaaba n'omuntu gw'ayagala nga tebali mu public nti bayimiridde mu kkubo buli muntu ayina eddembe ly'okwegatta n'omuntu gw'ayagala n'amugamba byonna byalowooza nti byebimusanyusa kubanga omuntu oyo abawuwa mwaka akadde tokola byenkolera baze owayinza okuba tabyagala naye bw'obanga omuntu omugambe nti maama nze bulijjo sikulabanga tindabye abantu mbadde sinnakulaba mpulira byaba byogera naye ate gobakira buli muntu genoonya omuntu wekimuwuliza obuki ekimuwuliza obulungi naye muleke okujajinga omusajja nti talina kukikola yebadde abigamba omuntu gwalowooza nti ayagalana naki bali mu kaseera kaabwe kadde naye oli yeyasiruwadde n'abyeta kuki ku media wamanza musajja gwe sikulinaako obuzibu weegatte ku bantu bo eddembe Museveni yalituwa weegatte ku bantu bannaye olunaku lwajjo Hajati Zurah mama wa Nisha babadde wa minisita okubeera kwabwe wa minisita kulina mixed feeling ewa former minister kati muwabuzi wa mukulembeze wa ggwanga ku nsonga z'abaana abamu bagamba engeri gye kyakwatiddwamu si nnungi abamu bagamba omukazi ayongedde okwanikibwa kati now the big question is mbozi nekyalimu omwana agambibwa okubanga yakwatibwa naye neera n'omwana gye tukoma okgenda n'okukwatibwa kwe kutandika okuyibwamu amazzi olw'embeera emwetooloozebwako nti omwana asigala muto because ali innocent kati buli facts ezijja nga zitandika okukuba innocence y'omwana n'ensonga y'okukwatibwa etandika okussibwa wansi kati batugambye bali bamutwalako e Mexico manyi nabirabye mu nsonga eno ngenda kwogeranga maama nze kati ekinnuma kyokka tutandise n'okufuna ate ebirala ebitandise okukuba innocence y'omwana n'ekyokukwata tukiveeko njagala nsooke nkubuulire Simon wano mu Uganda omuntu yekka omwavu yatasobola kukyusa bujulizi omuntu yenna ng'alinamu ssente abantu bangi bali ebigambo byabwe nekyalabiddeko ddala nga kituufu n'ayagala kifutyankibwe kubanga boogerera waggulu abantu abasinga boogerera waggulu babatungira waggulu bw'olemerera okugobagana n'abanikojja bwaba badde ayogerera waggulu abakusinze kuba gwe tojja kwogera ye abanayisewo byabakola kye simwerako ekizampo byabayagala mu kyemuliko mwebwe obudde ensonga esooka azaala omwana tafanga wali mulamu era yavuddeyo n'agamba tebakwatanga ku mwana we tebamuwambangako kuba jjukira kinajjukira nti ebigambo ebyogerwa sayidi ya Haji yebyogera oba pointi yange ogitegedde bulungi ebigambo by'okuwamba omwana sayidi ya Haji yabireeta simama omwana ye yabyogera ate si muganda wa Hajati nti yabyogera ekyo kimu ekyokubiri tulina TV wano emu yeri mawulire ago Soul TV femu nnyo yereeta banneiba yereeta agafa ku gulawundi yereeta mikwano gy'omukazi kwegamba buli ekifa ku mukazi yekikola ki yekireeta omukyala bw'otunuulira mu lugendo gye bamuyise baaso ne bakuŋŋaanya abantu bonna ku media abalaga nti tebali ku sayidi ye kibanga nze n'abanikojja nga tufunye obutakkaanya n'oyita abanikojja n'osooka okuŋŋaanya abantu bonna abawagira nze otegeeza kutegeeza n'ositula Abani n'omutuuza wali tuba tusuubira nti Abani bw'ajja mugenda nga minisita ogenda kufuna olupapula ogambe nti tulina ebyogerwa wano ekyogero ekisooka kigamba nti omwana yawambibwa nga minisita obuuza kati bw'omala okimbuuza nze nanyini mwana nenkuddamu negamba nti minisita omwana wange tawambibwanga abalina obukakafu nti yawambibwa babukole ki babuleete ekyo kibuuzo kyo ne kijja nti bagamba nti omwana ono alina abantu beyabirako nako okumala emyezi 6 nga baagala omuyingiza simanyi America ng'ali Mexico wano Uganda tulina system ebintu byonna bifudde naye olaba tebannakukwata baba tebaagala omwana yayitawa bamukukusayisa mu basi nga migugu bw'aba yayita ku airport y'Entebbe bagende bakebereyo kuba omusango tuliko gwa leepu gusibye omuntu obudde obukola ki obuwerako omwana bw'aba yalina boyfriend boge bakakasa nti yakozesa omwana naye bamwogere bamukole ki oba Simon ontegedde kyentegeeza nze ngoberera gwe naye bw'okeera ku makya
nojjanga ebintu byozo okunfunana abantu balala be babinjogerako sinze nabyogera aye notampaayo mukisanze kwennyonnyolako nze ayazaala omwana ne mmukuza notampa chance kunnyonnyola wabula nga gweyagala nzikiriza ebyo ebinjogerwako nze muntegera yange ntono ndowooza oba mukyamu oba toli mu kunnyamba wabula oba ogezaako kubuza bujulizi bwa musango nze gwe nakola ki gwe nawaaba ekyo tukirabanga okutta obujulizi bw'omusango olw'ensonga nti omukazi beera ajja mu mawulire teyagambako nti omwana mpaaba bawamba omwana e Mexico teyawaabako nti waliwo omuntu gwe nabba naye nzibya abantu bangi nnyo nyina ne ID 6 yawaaba nti omwana we baamukozesa era ne muganda w'omusajja n'avaayo n'akonfaminga nti omwana baamukola ki muganda wa Haji era ntuwirako ne hodiyo nga Haji yeetondera omukyala ng'amusaba agende bakole ki bateese kati olwaleero bonteeka mu lujjudde lw'abakyala ne kajoyijoyi w'ebibuuzo lwaki olina IDs 2 ontegedde bulungi Hajati si yakola ku Nira oba ompuliriza Nira kitongole kya ggwanga ekyetongodde ekirina okuba n'ensonga wakikuwa ID you get my point twalina okubuuza Nira ono atakola mu Nira endaga muntu oli gino nga zifaanagana yazijjawa omukazi n'avaayo nanyera mu Uganda n'endaga muntu emufa abamu ekyabalemi okufuna waki omuntu omu buli bwafuna ebbeetu ly'okukyusa amannya afuna endaga muntu omukyala n'avaayo n'agamba nti yali alina omwami gwe baali babeeragana naye bwe baafuna okuteŋŋana mu mateeka yayita balooyazi be ne balayira n'afuna IDs ey'okumeka ngenda kuwa example erabibwako omanyi omukazi gwe bayita Farida Ndawusi mumanyi akyali mukamwami Ndawusi olinayo ekirowoozo nti talinayo ID ng'eri mumanya ga Farida Ndawusi ndaga muntu zate zinafuma we baafumba no any ID kuba alina ne passport simanyi kati kitwale nti alinayo ID eri mumanya ago kuba erinnya eryasinga okumulwako ennyo singa akeera ku makya n'afuna Simon Peter takkirizibwa kweyita kukyusa ID ye kwejjako gwe atakyali mirundi ena nedda njagala gwama nkubuuza oddemu okoleko namalolamba nzikirizibwa era obwedda nsirisi mu mateeka takkirizibwa nyenda ku eyo nosana gunjokezza nnyo tulina example ey'okubiri omanyi omukazi gwe bayita Shaita Mutaawe njagala tufe kunyumya bunyumya katusooke tutereeze obutebe Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Chimanye mukaba kagenda kuze myaka 10 nga konkona muziki kati nakwagenda kujanganyiza nzima z'okufuluma munana Novemba kalenda hotel amajinde ku mutwalo gumu byebye emitwalo 2 emeza gakane ga 10 Novemba enensite emitiera ku mutwalo gumu byebye emitwalo 2 emeza gakane emyaka 10 gyakabako nga kyakalanya siteegi ebisigende mbirinde mukalanga kaddako Mutaawe mumanyi mukwano gwange akola ku Delta yali akola ku Simba simanyi bakyakolayo yalina ID I mean eyo super yali akola alina okuba nga alina ID eriko Shaita Mutaawe ontegedde bulungi olwaleero wetwogerera mukamusajja muki njakala ebintu bino nga situfa kuba kuge tuwolereza wabula nga tugoberera facts let us read between the lines singa omuntu akeera ku makya omuntu osobola yamuzaalamu omwami oba abaana basatu kuba nanyumyako naye wande nga nkyaziza ku Delta naye naafuna okulemerwa n'agenda n'abaana be n'ayawukana n'omusajja kubanga okuwangula obufumo siba nkyogera kubufiiramu ate naziika mukazi oba omusajja saawa yonna obwasinga obumaaza bukwambala era duula mpola kakati singa omukyalo obufumbo bugaana n'afuna omusajja nga bwe yamufumbirwa n'akeera ku makya tosobola kweyita linnya lya musajja mulala gye wanoba ng'olina omulala naye mba mweyagalako nga just mwedeetinga kiina bwe kimukkakkanya kati okusansa ogenda nnyina mu budde obwo mba nnyina okukwata erinnya ly'omwami Simon ne ndikuula ku ndaga muntu yange ne ngoberera amateeka kuba baagalambika g'olina okugoberera ng'okyusa erinnya oba ontegedde omukyala agamba yagagoberera bulungi n'akyusa erinnya ly'omwami oli gwe baayawukana n'assaako eddala lyakola ki tekinfuula mufere kubanga nkuwadde example z'abantu bangi abalina okukyusa amannya
nga baga promoting nga ngolalo balwanagana go mu media nga tebe bagateeka nga n'okukimuyita obuyisa awira nga ayagala kufa kubanga omusajja banyiga nga nabyo tamanyi erinnya yalireeta mu mawulire kati alwana dijjamu oba Uganda njogera otegeera era abasinga baboneredde nga n'omusajja gwayina takyasobola mwogerako kubanga yakitegeera ne gwe ya promoting nga takyamulina kati ate era ayogere ne ku mulala aye naye bwawukane nga alwana kukyusa linnya eryo kiki enjagala okutegeeza abatulaba nti njagala musooke muleke okuyimirira nti zuula mwenzi zuula mufere kubanga tewali yamugaana kwenda tasoma nko mu kigo nti yavudde mu kigo n'amenya amateeka ga church ekyamugaana okubigendamu ebyo byonna yera ayagala kwebakibwako era yakifuna oba ntegerekese bulungi tomujaji nga olwaleero ku mpisa z'embiggo z'omumanyiiko kuba nalabe baleese buli muntu yenna yali amutegeddeko fetulina empaana ku bantu nga tomuvuma nko Simon naye nga kyoli kimuluma nga kyoli kimuluma nga lwaki gofuna abasajja abagagga lwaki gwoli obulungi ng'ekyo kakimumala okuwalana era nga bwofuna obuzibu tayinza kwogerako kirungi na kitya omukazi muyaye tayinza kwogerako kirungi na kimu ensonga yange esembayo ngenda kubaako kyembagamba nti olwaleero gwayogera ng'oli maama njagala obeeko byofumiitiriza nti mu bigambo ebyettunzi omukazi byanoonya okwetunda mu Uganda okwebaka ku mwana we tekiriimu nti waba anoonya ttunzi ekyo mu gwe sirise kitwe mu byettunzi by'omukazi tekikola ki tekiriimu naye minisita okuyita omukyala ne mumuteerawo abantu abatamuwagira nga ku media basiba bamukuba ne batamuwaayo chansi kunnyonnyola ye maama w'omwana eyamuzaala era abeera naye nga baagala akkirize bo bye bagamba minisita yagamba tiyazaalamu omusajja abaana 3 si wamasiba yakugamba oba toyise kuyamba mukyala oba oyise kutyoboola mukazi kubanga ffenna bw'otunoonyerezaako nze ayogera n'abalala abasajja be twasooka nabo si be tukola ki so minisita kiyakoze sibe tuyina yaleese omukazi nkivumirira kyabadde kikyamu kuba oyo omukazi maama oba mubbi oba mufere kyonna kyali whatever it is nafunye obuzibu Nalongo n'abantu naye kati kangende ne Hajati twebadde alabika genda ku mutima gwe swasiri Katonda yagambye nti omukyalo oyo byayogera binfumita bimulumya nga ate asobola okubanga bimuluma kuba oli omwana wuwe by the look of her face she meant what she said yes oba ontegeera ngeri gyadde alabikamu nagezaako n'okwagala okuyimuka minisita n'akozesa amaanyi ge n'amugamba kigatto wange n'angamba omukazi adde katono nnyo ogenda ojja kigatto wange sasa wano okuwolereza muntu yenna ani nze njogera bye nalabye kigatto wange ngamba nti omukazi n'atukana ayagala okuvaawo bamugamba nini bali tojja kuyitawo lwaki adduka amazima si kudduka mazima yabadde neyanziza nnyo Nalongo ayogeredde eddakiika 2 nkwaddaana yadde sijja gaweza ekisookera ddala omukyalo oyo bwe yatandika sitole eyo neefuluma nze omu ku bantu abaasooka okugenda ku mukutu gwange gugobererwa abantu 60,000 nenvumirira nnyo ekikola omusajja kye yakola mu busungu obungi ng'omuzadde abantu abasinga tebalowooza yadde omulundi ogwokubiri okukondemuninga n'okuvumirira ekikolwa ekyo tusooka ne twebuuza lwaki ate essaawa eno abantu beebamu batandise okufuna endowooza ey'okubiri olw'ebyo ebigenda mu maaso ekisooka tewali yatukaka bwe twali tuwagira omukyalo ono ng'amawulire gakafuluma teri yatukaka kumuwagira naye sooka weebuuze lwaki ate omulundi guno abantu bavuddeyo ne bagamba naye katuwulirizeemu oluvannyuma lwa kino ekisookera ddala mwe temumanyi bantu balimba omuntu omulimba asobola okukwata akambe ne yeesala ku lubuto n'agenda ku poliisi n'agamba omusajja abadde anjiwa ebyenda abo gye bali so nze mbadde ndowooza nti abantu bannayuganda nga bonna bwe bakyuse ne batandika okutunuulira ensonga zino nti omukyalo ono ffenna twavaayo ne tuvumirira ekyomusajja okweba ekisooka omukyala yagamba omusajja yebaka ku mwana we abantu bonna ne basooka balowooza nti mwana gwazaalira ddala tugenda okuzuula ng'omwana mujja na nnyina ekitali era kirungi kubanga omwana ne bw'aba ali mujja na nnyina aba afuuse mwana wo naye njagala obbategeeza byonna ebigenda mu maaso mu bufuuze nti omukazi mu kujja tuzimbira emboozi atulaga nti omusajja yakwata omwana we gwazaalira ddala ekyatambula mu bantu n'okuwaawaala nti omusajja taata w'abaana yeebase ku mwana Nalongo mulese n'ayogera nsaba nange empumbe ensonga zange okitegeera era nsaba ogujjeyo bw'ateefuga nja kumukwata musibe emiguwa ngiina mu mmotoka so omukyalo oyo ekitali kirungi sagala kulowooza nti olw'okuba nti ono si yamuzaala si mwana we kubanga ebbanga lye yamala nga yeegase ne maama w'omwana aba afuuse mwana we automatically
omwana abeera oyo gojja muntu mwene gwotajjamu naye kale kiri kyasooka ne kiwaawaza nnyo ekyokubiri njagala okutegeeza minisita okujja okuyingira mu nsonga zino ekisooka Robert Mutebi is a well known recognized journalist yali namumanyira mu Vision Group n'avaamu n'agenda mu Bukedde Olupapula New Vision kati yali ku Salt yagoberera ensonga ezo he's an investigative journalist aweebwa ekitiibwa so si muntu amala gakola ki galonderera stories so twagala okumuwa credibility ku nsonga zino nti bannange ebintu bye twongera okuzuula ku mukyalo ono byongera okutuwa Mutebi yasooka okukola emboozi ya pasita y'amasasi yali atombuuza ebyo tontwala eyo gwe nategedde edda gy'ogwa naye siina kyakukola kambonebone n'abantu babiri abataagala kufeesinga mazima omukyalo ono alimba omukyalo oyo alimba yayagala kugujubanira byanfuna n'akwata omusajja n'amusibisa kyovula yaddukira mu baamawulire nga tasoose kulowooza gwakubiri nti kale wadde omusajja ono kale katugambe yakutta abaana naye abaana bano be namuzaalamu banaasigala baana be oba nedda lwaki omusajja ono simuviira ne musonyiwa ne muleka n'agayisa gaagabi bw'ona avaayo n'omulega mu mawulire n'abaana bo bagenda kuswaliramu ekyokubiri omukyalo ono lwaki teyalowooza ku mwana we ono kale gwagamba gwe baakwata nga tannabagenda mu mawulire kuba omwana ono bino tubenna tubyogera naye bimukosa bikosa omwana ono alina gy'asomera omwana ono alina abantu bawangaliramu gye tukoma okwogera baakusobyako tebakusobyako ffene ntudiscussingako ng'omwana atanneetuuka kimutokyalinga psychologically era kijja mulondoola paka n'omusajja anaamuwasa agamba mpasa ntya gwe baakwata naye byonna maama teyabirowoozaako ng'agenda mu mawulire oba alimba oba talimba so nze njagala kumaliriza nga ngamba omukyalo oyo alimba era njagala okwebaza minisita njagala okwebaza n'abalala abavuddeyo okutulaga ku sayidi ey'okubiri Adam Abani ng'oyogera nawe Nalongo ngenda kubuuzayo ekibuuzo omukazi agenda okukola emboozi nga musajja baawe mukwata ki kyali kimuleeta mu kamera nga ne baawe tanalabikako mu maaso ga mulamuzi musajja yali tadduse tebamumye bwenkanya era bamufunye ali munda mu ggalire katono nnyo omusajja baamukutte omusango tegunnafutyankibwa yadde maama ki ekyali kimuleeta mu kamera okunyumya emboozi Kaweddde Haji mukwate naye ate entiisibwa ng'olwedde mu kkomera gyali gyasinziira mikwanjire gijja wano ne gikola ki ne gintiisatiisa naye oluganda mu lukootinge bulungi olabye amaanyi agali ku sayidi ya Haji walabyeko famire y'omukazi oyo mawulire anti baamwetamwa waliwo omuntu gwe muzaala namwe nga mumanye ebintu bye tebiggwa kubanga katono nnyo Saimo alindawo katono nnyo bw'abeera nga Haji yali muggalire nga bw'okyogedde gwe n'ovaayo lwaki totulese ffe ne tubyezuulira bw'okusinga ogenda mu kamera ombuuziza ekibuuzo njagala nkiddemu omanyize bwe mba nzize wano okwogera nyina puroguramu ezimu ze naleka lwaki nazireka ti bwe mba nze nzize okuteesa ebiseera ebisinga mba sirina gwe nfiiririra wabula mba nnyamba nsi erowooze ku byenjogedde agende abinoonye alabe kyenabadde nkola ki kyenabadde njogera kati omukyalo oyo namugoberera yagamba nti bange bamusiba naye ndi mu kutiisibwatiisibwa okw'amaanyi eri abantu babadde akolagana naki nabo naye nga amazima sirimba omwana nge baamukozesa era ne muganda w'omusajja n'avaayo n'akakasa nti omwana yakozesebwa oba ontegedde bulungi essaawa zino njagala kumanya ani yakozesa omwana bw'abanga Haji awaayirizibwa batuyamba okuzuula eyakozesa omwana Haji akole ki oba ansa yange ogitegedde nze siri wano kwolereza muntu yenna wabula nsiigira omuntu ekifaananyi ajjemu okusinziira ku byemba nkoze ki ku byemba njogedde lwaki omukazi yajja mu mawulire nze mu ndowooza yange kiraga nti olaba abantu bavuddeyo ng'ensonga eri mawulire Bestman yajja wamulaba n'agamba nti oyo mukazi yantama sikolaganangako naye simwagala ng'okuva le baamuwasa njagala ng'ebintu ebyo byogerwa omuntu mu kamera era gw'okyayibwa abantu bonna era buli omu aba yakukyawa nsaba nsokeziremu ekibuuzo mu kamera ng'omuntu sigamba nti yeekwenyakwenya kati fumiitirizaamu ekiri behind the camera mbeera ki eriwo oba naye nga yali Bestman ku mukolo gwe oba ontegedde bulungi kitegeeza nti omukazi asobola okuba omutuufu nga olaba abantu mu kamera balaga obukyayi bwabwe kitegeeza basobola okuba nga balina bonnanga tebakwagala naye ekirala kino nekino kira Abani nakyo njagala okirowoozeeko mu meeting y'olunaku olw'eggulo ekisooka omukazi yalimbibwa bulimbibwa okitegedde okuleetebwa mu meeting kwanza wemba njagala obuyambi tolina kubuuza lwaki ate toyagala gwe wayagala wuliriza Abani kambe njagala obeerewero informed okuleetebwa
kyokka nga bamugamba nti minisita akuyise agenda kuwa obuyambi ku nsonga oyogera ensonga yo bakiwulire ekyo kimu ekyokubiri omukazi najja yazze n'omuntu ogwo ate omuntu eyamulese nawo Ruth kyokka sayidi y'omusajja yo nejja ngeze na bataliyoni nambanga ate kuliko omukubi w'emmundu nakinku buli omu gwakola ki gwamanyi ekyo kyenjagala okirowoozeeko ekyokubiri emu yenoonyereza ne mu questioning ebibuuzo era be bakola ki awo nga tetunagendawo ekyokubiri bwe tutunulya abooluganda ba Haji bantu b'amaanyi abamanyi okwogera kiki ekiyinza okubakwata obuyinza bwabwe obw'okwogera babuwa omuntu omulala aboogerere atali wa famire yaabwe ekyokusatu ompira bulungi kiki ekiyinza okukwata omukazi ali principal ate atanyoomebwa mu bwakalibbala bwe n'aleeta omukazi n'amulekaawo n'atuuka ne ku extent baaga ne bagimusanza busanza wabweru force yabadde kyeyo anti ekisookera ddala bagenza okukikola ekyo tosobola kusala gwa kalwa nga tolidde gwa kalenzi abakyala ekiko ekyo abajjudde emivuyo n'ab'eŋŋanda babavaamu so ekyo saagala okyesibeko nnyo nti lwaki omukyala yabaddewo yekka nga taliiko bamugoberera ekyokubiri ekyo kyogamba nti minisita ye yabaddewo kuwuliriza njuyi zombi okitegeera kuwuliriza njuyi zombi kwogera kakati ekyokubiri na video nakalabyeko kye nakalabye Nalongo ekyokubiri bino byonna nga tetunatuukayo n'aba minisita kubanga ne kooti zisala ebikyamu tusooke tuddeyo wansi ku drawing board twebuuze omwana ono ayogerwako omuwala Haji ye yamuggyako embuzi ekyo ekigambibwa nti yamukwata andi nkubuulira kubanga olwaleero tubeera n'abaana abawala najja ewa mutabani wo nayeegatta naye ne bamugamba nti olubuto lwa mutabani wo naye ng'ate alina n'abalala bakola ki bayeegaddanga nabo abaana kati bayonoonekera tusiba tugamba bazadde nti bane mufube nnyo okulaba nga mukoma ku baana bammwe abaana kati olw'emitimbagano gino boonoonese nnyo omwana amanya ebintu as 14 years so tusooke twebuuze nti omwana ono ye abamunoonyerezaako okulaba oba yakwatibwa oba teyakwatibwa baazuula batya nti talinaamu mu bulamu bwe kavubuka kamuzannyiikiriza nako ekyokubiri anti omwana si kasiru abaana baavaayo ne boogera nti maama yatukola ki era we wasinga okuva ebigambo ng'omwana agamba nti bannange maama yavaayo n'aŋŋamba yogera bwoti we wava discussion yeno yonna okugenda maaso twandibadde twakivaako dda nga twasalawo nti Haji asibwe tewali mutawaana naye ate okuvaayo kw'abaana bano kati Haji ye yakyanga abaana bano tumuwaayirize mama wammwe nti yabagamba mu stage managing ebigambo wano ku social media tulina buyinza busiba muntu wabula tulina obuyinza obwogera ku kye tukoze eki kye tulabye sayima omwana gw'otazaala ne b'oli mulabiriranga Queen maama we lwalabise n'amugamba nti yogera bw'ati ajja kikola naddala nga talaba kutuuka mu mbeera nti mukazi mukulu yazaalako ku baki oyo mwana aba akyalagirwa n'embooko ne zimukola ki naye mpulira nga pulogulaamu eno ennumiza omutima mpulira nga ebigambo aba ne byayogera binkosa bikukosa bitya Nalongo maniza Nalongo amayogera lwaki egenda kunnema Nalongo tojja kuntiisatiisa nti oyagala nzikirize sayidi yo lwampaka sinnagamba aba nenti akkirize bye mugamba nenjagala bwe tubanga tuzze wano ku sayimo tukolere bantu buli muntu atunule okusinziira ku muntu by'aba ayogedde nga situfaayo okugamba nti gundi ye mutuufu kubanza olwaliro kyensinga okufaako njagala Haji afune obwenkanya baleete yakozesa omuki kati gye mukoma okuleeta ebigambo ebingi ku mukyala kitulaga nti mulwanyisa mazima kubanga ebintu byonna ebyogera tebikwatagana na musango omukazi gwe yawaaba tewali atuwa bujulizi ku nkwata ya mwana nze ne minisita mukujja nali musuubira nti agenda kuwaayo obudde bwe akozese obuyinza bwe okutwala omwana oyo mu ddwaliro bamukebere nga ye minisita otubijjemu poliisi kuba omukazi alaga nti eri ku poliisi bawaayo enguzi nnyinyo kirabika alina bwe yafutangibwa bye tutakola ki bye tutamanyi nali nsuubira minisita okujja ayimirire wakati wa Haji n'omukazi batwale omwana mu ddwaliro bamukebere munda mu butonde bwe bakakase nti alinamu kadyeni bonna akeekuusa ku mwami ontegedde oba kyentegeeza n'omwami bamukole ki bamukebere naye nabadde surprised ng'ate minisita ensonga gy'aliko yakuweerera mwana naye ng'ate omukazi gwe twogerako atunda mipiira alina n'ennyumba gye babeeramu ne Haji nga nnyumba ya mukazi kwa nabiwudde eggulo kusako zinga omukazi yabyogera tenyumba Haji yali amututemu eyebu simanyi bulenga ye yagaanayo n'amugamba kanjira mbeere ewange tujja tubeere ewange mpaka lw'onaazimba ennyumba wookola ki wonteeka oba oluganda lwange olutegedde n'amugamba oba mpangisiza kale ennyumba ennamba bwe tuba tubeera n'abaki n'abaana
ndoza Haji bwe yabiweeyingamu ng'okugira nga babeerewo omukazi nga azimbe walla kyekikola ki kyekisinga. Haji n'akwata ekkubo n'abeera ne kabiitewe mu makaage. Eyo gye mpulira boogera. Kati ki kye njagala osaba Bannayuganda abatulaba? Madde nsaba nnyo minisita oyambe Haji ng'oggyayo obukakafu poliisi bw'eba erimba. We needed a report mu nsikano ya minisita atubuulire oba omukazi kituufu alimba. Njagala minisita ayambe okulaba nga tufuna justice ku sayidi zombi kuba nze bonna sibamanyi oba ntegeerekese. Naye omwana bamuleeta mu mawulire ng'ayogera nga bwe byaliwo ntaata w'ebbanga ly'amaze ng'amukola kiki sirishuwa oba kituufu oba oluganda olutegedde Simon. Kyensaba minisita ayambe ne tukaka mukazi kumugamba leeta omuntu gwe yawazaalamu omwana tukuwa obuyambi bw'okuweerera omwana. Kye yeetaaga ekyamuleeta mu mawulire si kuweerera mwana oba oluganda lwange olutegedde. Ekyamuleeta agamba omusajja yeebaka ku mwana we kati twagala gwe oyambe okuggyayo ago amazima kuba abasinga balaga nti awaayiriza omuki omusajja. Naye naawe bw'onaamuleeta mu maaso go n'otamukkiriza kwogera n'otamuwa chance ennyonnyola ku mwana we ng'ate yajja otegeeza ensi nti omwana we yakozesebwa kijja kuwunzika nga naawe abantu balaga nti olina sayidi ate gy'okola ki. Kati awo n'enjulira ewa Balamu. Nsaba minisita Balamu ojje mu nsonga zino oyambe ono musajja munno. Abantu bangi Simon bali framed eruzira natakwata nko ku mwana naye nga famire zaatuula oba bintu bya kibanja oba byaki ne bagala tumuframing onaawo obujulizi okitegeera. Naye ate era bangi abaliyo nga mazima yadde babitibwa nga abaana babakola ki babakozesa. Nsaba minisita Balamu wano ku Simon official yimuka mu nsonga eno omwana mu mutwale bamukebere. Bannawulira Haji agaana ekintu ekyo ku ssimu eyateebwa ne Haji mu mujjeyo gye bamusibidde bamukebere. Twagala afune obwenkanya. Ne mama era enkwaso zikyali omwo. Kubanza semupiininga nti oba muwalana. Tafuisa. Okitegeera babakebere bonna tukakase temuliimu kyefaananyiriza. Omwana yakozesebwa omwana mumufune ng'ali bwogu nga maama we taliiwo. Ontegedde bulungi nga mwana ali yekka n'abantu abo abakulu babeeko bye bamutiisatiisa. Nze mbeera nnyo mwezi okukesi z'abaana bw'omutiisatiisa n'omugamba ndi ngenda kutwala ku poliisi ekukuba okumala wiiki nnamba bw'ogaana tubuulira amazima. Bw'obatiisatiisa abaana maana ayogera amazima. Tusaba minisita ensonga eno leero kolako kubanga bujajja wajja n'emirimu mingi. Yakwata gundi ono yani yayogera ebya si ye yamukwata yajja ku poliisi nga bamaze omukwata. Kyokka nze Balamu nali ngenda kunoonya mwana. Okitegeera nensaba avayo mu nsonga eno minisita gwe minisita w'abaana sooka bakuweeko omwana oyo ennaku 2 nga talina muzadde we yenna oyogereko naye okakase omwana byayogera n'enkyana abiddamu omutekeko okuba nga atyamu oba oluganda lwange otegedde Simon. Mujja kuba mutuyambye ne bwe mujja nga mulaga nti ate mwe muze ne sayidi erwanyisa omukazi eyajja okunoonya obwenkanya ne mutayogera na ku nsonga ya mwana kumukwata aye ne mutuuza ku nsonga ya kusoma. Oyo omukazi munaku nyasobola kuweera mwana we. Omanyi amazima gali bwe gataba ningojja maama asobola okuba nga alina ebyafaayo bye ompira bulungi byenjagala okuwa ekitiibwa singa nfunayo omuntu ajja n'agamba omukazi oyo mubanja yanziba akawumbi nassaayo omusango. Ebyafa bye twakafunako bituyamba okusiba omukazi oyo naye asibwe. Naye bwe tuba nga tuli ku nsonga y'omwana baamukwata oba tebaamukwata maama ne waaba yakyusa amannya nga bwe yagakola naye ate eyabadde entabiro y'akatembe yabadde mu meeting eyo yabadde ku mannya. Maama tali comfortable kunnyonnyola buvuna buddo bwadde amannya ge bwe gakola ki bwe gakyukira kubanga it is her privacy oba ntegeera. Esinza n'okuba nga ye Matovu nga Matovu musajja mufumbo somewhere naye nga Matovu yamugamba nti nze gwe nfumbirwa tujja kukola butya abantu batuwasa wano mu balooya nga ne family tezize. Otegedde bulungi so eyo that is her privacy. Ekyokubiri nze obuzibu bwendaba mu musango guno guli gumu. Waliwo abalina ebibi byabwe abaagala okutukuza ebibi byabwe mu musango guno nti ensi egamba abasajja tuli babi katukozese omusango guno kubanga gugufuuse gw'amaanyi tulage nti n'abakazi babi. Kituufu abakazi babi gye nkikomezza abakazi baki babi naye omusango guno ogulimu omwana omukwate tegwandikwatiddwa kubeera saddaaka y'abantu bamu kulagirako obubi bw'abakazi. Nze issue yange nti ebintu bino byonna gye byatandikira kyovula ngamba nnyo abantu omulimu guno gwe mulimu ogw'okukola
bwa YouTube influencing n'ebirala nagwo gulimu obuzibu kwate gulina interview buli muntu yenna ayagala okukola channel abuukira kyasanze n'atandika okukikola ki n'atandika okukizimbulukusa nga tasoose kwetegereza twetaaga tumanyi nti obulaba nze nsanga ku YouTube channel tojja kunsanga eno n'eri kubanga neetegereza nnyo omuntu gwendiringa naye ethics kizaalina ng'akola emirimu gye bannanga abantu balekerawo okulaba okutunuulira nga obutatunuulira bulamu bw'abantu bo baagala okuridingirako fame okusobola okuzimba platforms zaabwe ebintu ebyo byonna gye byatandikira nze ndowooza byatandikira ku mukyala ng'ayogera ne munnamawulire omu nga munnamawulire omu ono tannaba kulowooza nti owaaye kansooke nkole investigation yange nze nga nze n'atandikirawo okuyimbulukusa ensonga era nebeera concluded aye n'atuuka ekiseera maaso eno ng'emuzito yeeko n'ayagala agiddukemu naye ng'ate takyayinza kukola ki takyayinza kugiddukamu so nze nti nkuwa ndowooza yange nti ekintu bw'okitandikanga obeerangawo n'okiwunzika era n'okiggusa n'okimaliriza kubanga olwaleero buvunaanyizibwa bwa Ruth ng'eyaleeta omukyalo oyo n'amulaga eri eggwanga okugenda ku sayidi ya Hajji naye anoonya amazima agalimu ekyokubiri twagala nnyo okulaba ng'abantu abali nnyuto yakyaza mukoddomi okukyaza mukoddomi nga naye ayogera oluusi ayagalayo akawogo nze ni musajja essaawa eno ndi ku sayidi ya Hajji era sinnagivaako naye saagala kubeera ku sayidi ya Hajji lwa nsonga nina okuwolereza omusajja njagala njibeereko lwa mazima so nze nandisabye bwe nti nandisabye kubanga amazima tegeekweka ne bw'okola otya amazima tegasobola kwekweka ate gamala ne gazuuka bwe kibeera nga ddala mu butuufu omwami ono yakozesa omwana ow'obuwala ono kubanga kiyinza obutasoboka naye you can never say never mbadde nsaba ensonga zino zitwalibwe mu kkooti kubanga abalamuzi weebali abalamuzi bali credible eggwanga litulina litambulira ku mateeka omusango guggulwewo omusango bwe guggulwawo omulamuzi atuule enjuyi zombi buli omu apresentinga obujulizi bwe then bakole okusalawo otherwise fe kkooti y'abantu buli omu kyasanze kyakola ki kyayogera bwe nkeera ku makya ne njogera ku Nalongo ekigambo wano ne nkimugambako nga kikyamu gwe nkigambye tagenda na kusooka kubuuza Nalongo naye ajja kukitambuza nga bwe kiri so nze ndowooza nti ne bwe tunaakola tutya nga kkooti temaze kusala omusango bagutwale mu kkooti ekirungi omwami mukwate akwatiddwa nga suspect bagende mu kkooti buli omu aleete obujulizi bwe oluvannyuma tujja kubuzuula amazima nze nina ekirowoozo kyange ekisooka Ruth talina buzibu lwaki Ruth mukyala Nalongo okola emboozi ezo omukazi najjeewo n'akugamba nti alina obuzibu Ruth nga munnamawulire yasooka n'akola emboozi breaking amawulire nti omusajja abadde ayagala omuki omwana Ruth nazzaako emboozi follow up omwana gwe twayogeddeko omulwadde ali atya n'agenda mu ddwaliro teyakoma okwo wamala okukola emboozi ey'okubiri emboozi ey'okusatu gye yaleeta ffenna tulowooza yali egwanidde n'akwata omukyala n'amusitula n'amutwala ewa minisita naye nga tetuwuliddeko Ruth bw'agenda ku sayidi ya mwami ate ekyamazima amawulire gabika bibiri waliwo amawulire ag'okutegeeza ensi information n'oleeta sayidi eno n'oleeta sayidi ki waliwo amawulire agakyusa ng'ekigendererwa nti njagala nkole ku muntu kubanga ate Ruth takola blogging Ruth akola baziyita zibanga wala babatiti be bakola ba mulongo wa Saala nti leeta emboozi oba okitegeera kubanga mu mboozi eyo ekigendera ky'emboozi eyo bwali bwe justice nti omusajja yayagala yakwata omwana wange nsaba buki bwenkanya era Ruth n'agoba layini obuki Ruth aleeta mukoddomi nga emboozi etandise okukola ki okukyuka so nze kyendowooza kagenda kuwayenga example olaba Sakozi be yakakyaza omanti ne Sakozi naye kijja mukalubira okufuna ku muntu ava ku sayidi okuddamu okufuna ku sayidi ya Hajji kubanga ate kati yaleese ono lwansonga nti olumu bwe tukola emboozi tutandika okukakibwa okubaako oludda lwetuteekinga kubanga oludda lwalunyiiga Fulfigure ayinza oba talina buzibu na Hajati naye because alabiddwako nga ali ku sayidi ya Hajji kati Hajati awulira ono tali ku sayidi yange so agugee mawulire naye nze ndowooza era sayimo abantu tuyige nnyo baneekamba buwulire eggwanga lyaffe ligenda kufeesinga obuzibu olw'abantu abatalina ethics wakati olwaleero ekintu ekyo kitambula buli muntu yenna asobola okufuna essimu ye neyeetunuzaamu TikTok awa judgment ye naye yatandiseeyo jjo TikTok account erina abafollowers ebibiri awa judgment ye ate buli muntu yenna kyayogera tabulwako bamukkiririzaamu naye mbadde ndowooza nti omanyi lwaki nsirise nga Nalongo ayogera lwansonga nti submission gy'abadde akola ebadde erimu eggumba tetuwakana buwakanyi kusinga tuyinza okutandika wano ng'olina sayidi gy'otutte nga n'oli alina sayidi gy'atutte naye bw'akunnyonnyola nga akunnyonnyoza bukugu
obaamu akategeera n'otandika okulowooza endowooza ey'okubiri naye nze maliriza era ŋŋamba ekyo tugende mu kkooti haja ekirungi mukwate omukyala naye agende mu kkooti ne balooya then badicidinge bye bigambo bino nga mmaliriza story eno kuba mpuliranga ennuma ng'ate n'omwana oyo simumanyi ne lwaki ennuma nzibalo Simon nyina omwana gwendabirira ewange waka wa myaka 17 yakwatibwa yamukwata n'abula Nalongo otulidde bizibu by'abantu kala tuli wamufuna ddi bamundetera wano ku kkooti era wennali nti kati nze nsobola otegeera omuntu omwana kyaba ayitamu ng'omusajja amukoze eki amukutte naye kiki enjagala osaba batulaba nsaba abakazi mulekeraawo okukomereranga nnyo bakazi bannammwe olw'okuba gwe olina wojja otwanyi n'omulala alina waatujja munnaye omuntu wano mu Uganda tulina omuntu omu yagabira amasannyalaze ekibuga kyonna wabula yasiima nti gwe kankuweeko votes emu gwe kankuwe 3 ono kamuwe 10 okitegeera ntwala omukisa bategeeza nti olwaliro amaanyi ago gye wagajja okuba ng'otuula mukazi munno omuti oboole maama w'abaana 4 n'omulala asobola okuba ng'asobola okugajjayo oba ng'agayina naye nga tagakozesa nga gwe bwegakoze eki bwegakozesezza saagala mu musango guno bantu balala kulagiramu nti nze mulaba omukazi nakola bw'ati ng'oluusi n'abagala okiraga naawe second hand gw'oyina okitegeera waliwo eyalemu omukazi nga gwe wamusookerako n'omuzaalamu abaana nga bonna babo naye ng'olaba tolina ki saagala kino kino mu kivuge nga kinafuya basingo mazaazi omukazi n'omwana mubi tulina wano abantu betumanyi Simon nga yabeera n'omukazi obudde bungi ne bazaala n'abaana nga takyalina ki nga ye yamufuula singo maaza siga nti yajja yakola ki n'awasa ate eyazaala ewalala you get my point saagala mu driving kino kino kukakanya bakazi bazaddeko kubanga omuntu ng'anaakubijja taliiko nti yazaala taliiko nti teyakola ki teyazaala naye nsaba ba ministers abali mu musango guno twagala kuwulira kintu kimu ani yakwata omwana tukooye okulaba abantu abajja naye winta n'omusajja omusuubuzi eyazze okuvaayo omusajja business man olwakati okujja okudisikaasa ku bintu by'okwegatta ng'abasuubuzi bakyakubanja ifiriza evaawo ddi n'ojja nga naawe oze kuwa ndowooza yo ku mukazi abantu bangi mujja kujja fe ababadde nnyo mu mpaana z'abantu nga twaki twabakola tujja kirabanga fitina omukazi oyo yakula bulungi alabika bulungi amuza ko mwamukwanako n'agaana nga obusungu bumuyinako tetwagala nnyo kumanya bibi bye kubanga nammwe abamwogerako weetunule mu ggwe oli bulungi era gwe biki byokoze behind the camera watali akulaba okitegeera twagala kintu kimu omukazi yawaba musango gwa rape gutuuseewa era guli kuki naye mulekerawo tulaga ebibi bye nga tebiri mukwata mwana Simon batujja ku kigambo kwata mwana batuleta ku kigambo kuweerera mwana batuuza ku kigambo omukazi mubbi mpaka nga tulinzeyo be yabba nabo bamuwaabire lwabwe n'essaawa zo twagala kumanya ni yakwata omwana bw'aba Hajati aframinga Hajati akwatibwe Haji afune obwenkanya nga balese yakwata omuki omwana ne tukoye ebigambo ebingi ku mwana atali wammwe tweyanzege embadde ensa temukozesa musango gwa mwana kutukuza bibi byammwe